atalaba nnyina nga muto yagamba nti kitange bamuseera omukazi ataakulaba akunyooma oluba lwajjula birevu ate era ataakulaba akunyooma ekigere ekyajjula nkyakya. Omuganda wasula olumu abalawo enkumbi yalusula mu mugugu. Kale nno ab'emitala n'emitala nze ndibalwanya bwe mbalengera ne ngatabangula bwe mbalengera nkubamu ekkira bukutubba. Kale muliyo mutya kansubire nti muli bulungi mwebale kwekuumirayo ate era mwebale kugoberera ebyensonga. Abazze wano ku mukutu gwaffe ne musubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Abamu batulaba ku YouTube wano ne batunoonyaako ne ku TikTok era ne basubscribinga mwebale nnyo nammwe, ne ku Facebook era ne batugoberera. Facebook tukozesa Olulasange ku Facebook ye page yaffe eyo ennungi kwe tuteeka ebyensonga ku mukutu guli ate ogwa Facebook. TikTok teekamu Sengule 2022 ebintu ojja kubanga obirabira ddala bulungi nnyo nyini ddala byonna nga bwe bitambula kubanga mikutu egyo gyonna tusomesezaako olulimi Oluganda. Byenkutte wano nno bino bitabo era nga ebitabo bino ninawo bassekabaka b'ensi muwawa kiba kya mitwalo 3, ninawo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kiba kya mitwalo 3, enjogera z'Abaganda n'engero ensonga embuziba kiba kya mitwalo 6, effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022 kiba kya mitwalo 3, pozi ate n'Olulasange kitabo kino Olulasange kiba kya mitwalo 10 ng'okyefunira ebintu bitambulire ddala bulungi. Olulasange ekitabo kino njagala okifune kubanga kigenda ate kukumanyisa ebintu bingi nnyo nnyo ebyensonga bw'oba okifunye kuba kirimu engero, kirimu ebisoko, kirimu ennono z'ebintu ebitali bimu. Kale nno okyetaaga, njagala okukuzigirira okyetaaga ekitabo ekyo okyetaaga nnyo nnyo n'ebino byonna obyetaaga nnyo. Kati ku mitwalo 25 osobola okufuna bino byonna. Tegedde kiri kya 10 kino kya 6 bino byesatu bitabo bino byonna osobola okubifuna ku mitwalo 25. Yogera wonna wooli ku 0781599343 kwoba oyita ate twogere tulabe bwe bikutuukako. Olwaliro ngenda kusomesa ku kye tuyita okumala ekizadde. Okumala ekizadde kye ki? Abamu tebakitegeera, abamu bakiwulira buwulizi bagamba kikolebwa kitya, kitegeeza ki? Wendi wano. Okumala ekizadde kibaawo oluvannyuma lw'omukazi okuzaala oba kiddirira mukyala mu maka okuzaala. Kati nga wayiseewo ennaku 9 gy'emyezi 3, ennaku 9 gy'emyezi emeka? 3, omukazi oyo addamu okwegatta ne bba. Nga wayiseewo ennaku 9 gy'emyezi 3 bwe tugeraageranya. Kati kino kikolebwanga akabonero ak'omukwano oba okwagalana mu maka era mu buwangwa bw'Abaganda bakiyita okumala ekizadde. Kaateekebwawo ng'akalombolombo akagoberera akaddirira omukazi okuzaala oluvannyuma lw'ennaku 9. Kale kwe tuyita okumala ekizadde. Manyi abamu beebuzaabuza mutebaagala kumala kizadde ate babeera beenyinyala bw'ato yeegasse n'omukazi ate yakazaala. Kakati ako kalombolombo ako kalombolombo ak'okumala ekizadde. Omusajja bw'aba nga yeebuzaabuza nga taagala kumala kizadde, omukazi amutega wuzi oba olwebajjo, wuzi gye yeesibamu. Edda bayambalanga nnyo zi busuuti ezo, n'embugo zennyini baazisibangako wuzi. Kati yeesumulula wuzi eyo n'agimutega, omusajja n'agibuuka. Kasita agibuuka omukazi ng'addamu ng'agyesiba nga akakalombolombo nako kaggwa, abeera amaze ekizadde. Ekyo bwe kiggwa awo abafumbo bano babeera basobola okwegatta nga bwe baba baagadde. Kubanga kuba kuzzeewo mu butongole kwegattanga nga abafumbo kubanga aba yamala ekizadde. Kati tayagala kumala kizadde, otegedde amakulu gaakyo, kabonero ka kwagalana, yeebuzaabuza
omusalidde amagezi. Kankome wano ebyokumala ekizadde byo bigweredde wano, ebyabasumba bigwera ku ttale. Tambuza video eno ate n'omulala naye agifuneko ategeere ebitabo bino sobola okwegulirako Olulasangeye, Fumbekero ly'Ebisoko n'ebirala, Bassekabaka b'ensi muwawa, Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba, Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa. Yita ku 078 599 343. Wonna wooli tulabe. Webale nnyo okutumugu subscribingeko, likinge, commentinge, sharinge ne ku Facebook Olulasangeye. Mweraba.